naye nga olusolooza ojja kwetaaga kusooka kukola conference oyogere n'abantu bameka mu kitegeere mubuuze Katonda, naye omusomesa ajja kugamba ebigambo bisatu okitegeere kuba bo batono, naye ate olw'okuba batono ate engalo yesobola okugira negira amatu neggulawo amatu n'osobola okutegeera ekigambo kino ne kiyingira munda mu ggwe. Yensonga lwaki Katonda yatuwa obuweereza buno bwonna buyambeko mu kuzimba omubiri gwa Kristo. Omubiri gwa Kristo gwe gw'ekitangaala ekyo kizimbibwe mu ffe tusobole okubeera light twambuke. Kyekigendera kya Katonda. Era Katonda mu ssaala gye yatuyigiriza Mukama waffe tugamba nti obwakabaka bwo bujje. By'oyagala bikolebwe. By'oyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Kati mu ggulu embiri gyabwe bonna bakitangaala. Kati ayagala nga ebikolebwa eri naffe bikolebwe wano. Kati ekyo ekitangaala okujja mu ffe ekivudde eri mu ggulu ayagala naffe tubenga ab'omu ggulu. Kati obalaba woweebuka ogenda n'okwatagana n'ab'eggulu. Kati rapture eno gye twogerako okunyakulibwa ono kino kyenjogera kyekyoyo agenda okunyakulibwa byetaaga okumanya era kyajja okubanga naye ono ow'ensi yajja okuba alaba ate tajja kuba manyi ono kyawulira. Bino bye tukugamba by'ebyomunda. Bino bye tukugamba bikuyamba okwemanya munda gwe, kubanga perfection y'obutuukirirako kugenda kujja nga oyagadde okwetegeera munda. So nga oyagala okwetegeera ebweru ate awo oba oli mu kubula bye bya sitaani, oyagala okulaga ekifaananyi eky'okungulu, naye ng'ate ekituufu ffe abali mu Kristo tulina kunoonyereza kwetegeera munda yeewali okutuukirira kwaffe. Si kungulu. Kungulu tetufaayo oba olabika otya oba otya, naye munda. Kubanga kino ekyokungulu bwe tusoma mu kitabo kya Omubuulizi Ecclesiastes 12 olw'omukaaga olw'omusanvu watulaga guno omubiri gugenda kudda mu ttaka. Guno omubiri gudda mu ttaka ate omwoyo ne guddayo ewa kitaffe. Kati ffe tulina okutunuulira eky'omwoyo kuba kino kisigala newankubadde tuli mu mubiri tulina okubeeramu tubeere mu mirembe na buli muntu. Ate mu mubiri muno mwe tubeera ne tukolerera obulamu buli obuddako. Kitegete muno mu mubiri bwe tubeera ne tukolerera obulamu buli. So kati rapture kyekiringa nga ekigenda okusembayo ku madaala gaffe aw'omwoyo ate kituyingize mu kintu ekirala. Ate nga wekugamba nti tugenda kunyakulibwa iffe tulina okukitegeera nti munda mu ffe ow'omwoyo oli yagenda okunyakulibwa, so n'ow'omubiri. Kitegeeza okunyakulibwa ekunaabaawo katugeze wemba wano naawe we nnaaba wano naawe katugeze nze n'ennyakulibwa wenjagala awo gwe ojja kulwawo okutegeera nti nnyakulibwa osigalawo kuba ogenda kusigala olaba guno omubiri. Wabula mu kunyakulibwa ogenda waggulu wagenda kubawo exchange nti Kristo ng'antwala sigenda genda nzika, Kristo ng'anyakula nga okunyakulibwa we kuli. Iffe mu kunyakulibwa okwambuka tugenda kwambuka n'ekisa kya Mukama omwoyo omutukuvu byonna bigenda kuvaako kuno ku nsi. Naye nga nsigala nkyayogera ne kalyanga. Kati ate okunyakulibwa kuno mu kugenda kuno ate Kristo ye abajja. Okitegedde? Saagala nkulimbe nti nkitegedde. Kakati nziriramu okunyakulibwa kujja kuba weekuli nga munda tugenda n'omwoyo omutukuvu n'ekisa kya Mukama kyonna ekiri ku nsi. Naye mu kaseera kakamu ate Kristo ng'ajja wano, kubanga Kristo yagamba nti kirungi ŋŋende omuyambi ajje, ng'ayogera ku mwoyo mutukuvu. Kati lwaki yagamba nti kirungi ŋŋende omuyambi ajje? Kubanga y'omu wabula luli mu mwoyo mutukuvu aba azze nga maanyi. Kubanga etugamba kitaffe n'omwana n'omwoyo bw'ajja nga kwagala oyo kitaffe kwagala kwe tusinga obukulu. Naye okwagala muvaamu ekitangaala ye Kristo, ate mu kitangaala ne muvaamu obulamu. Kati amaanyi ga Katonda ye mwoyo mutukuvu, omwana kye kigambo. Kati okunyakulibwa kunaabaawo mu mwoyo tugenda kuba ffe tetukyaliwo, kati ate Kristo ng'azze mu ffe ng'atambula ku nsi kuno. Kati ensi weenaategeera nti okunyakulibwa kwabaddewo nga balaba ebyamagero ebikolebwa abantu ab'obulijjo naye nga bisinga ne biri Yesu bye yakola ng'ali ku nsi.
nga kitegeeza ffe tujja kuba tetukyaliwo wabula nga Kristo yaliwo mu ffe. Okay. Kati ye nga yakola ebyo ebitali bya bulijjo abantu ne bajja okutegeera naye ono si yeye si yooli. Kati bajja kutegeera luvannyuma nnyo kati olw'okuba Mwoyo Mutukuvu ajja kuba avudde ku nsi n'ekisa kya Mukama ebintu bingi ebigenda okubeera ku nsi akavuyo ensi keetalabangako. Ekimu ekijja okusinga okwewunyisa abantu nti amasinzizo bangi gye baddukira omusajja ajja kuyimirira oba gwe badde batunuulira ng'omusumba bw'aba abadde ajja maanyi mu bwakizikiza Mwoyo Mutukuvu wavaawo n'ekisa agenda kwogera nga nabo bamulaba amere n'amayembe essaawa eyo sitaani amwogereremu atandika obbagamba yenze bulijjo gwe musinza oba omusumba ayanjule sitaani agambe wuuno bulijjo yatuwa amaanyi n'ebyamagero n'ettutumu ekimugaanya okulabikako kati sitaani ate ng'ali mu kanisa Omwoyo Mutukuvu n'ekisa kya Mukama biri ku nsi kuno kati byekwese naye ekiseera kigenda kutuuka bigenda kuvaawo ekisa kya Mukama n'Omwoyo Mutukuvu kati abantu bakaaba amaziga bawulire omuntu gwabadde bawulira bulijjo ayogere mu ddoboozi lya sitaani eddene n'amayembe era sitaani awa abantu obukakafu nti ono bulijjo nze mutuma abawe n'obukakafu batasobola kwegaana ono wange abalaga obubonero bwe yabawa logo za chachi era sitaani abagambe no logo yange nze nagimwa era ekikakasa yeemu kuba sitaani alina logo nyingi waliwo emisalaba egyewunse waliwo emisalaba emirala kuba olulala sitaani akwata bukwasi musalaba n'agumenyamu ati naawe omusumba genda okole kanisa naye teekawo musalaba nga gumenyeseemu mwene mulaba musalaba gwa kaavu ye logo ne muga kireka design kati mu kiseera ekyo sitaani agenda kwogera mu lujjudde nti bannange wano wange era amaziga gagenda kubeera ku nsi eno mayitirivu abantu bagenda kutegeera baalekeddwa emabega kuba kati bo balina ekifaananyi nti bagenda kulaba abambuka oyo ali mu mwoyo yagenda okulaba abambuka so kyensinze nange otegeera ku rapture egenda kubeera nga exchange nga emyoyo oba abantu bano emyoyo omuntu ono ow'omunda ali light nga alina both light and light actually both ali both light and light agenda kuba agenda mu ggulu nga Yesu aka Kristo engeri gy'agenda okujja agenda kukula mu ffe paka ku kipimo kye kati abeere ng'ali ku nsi kuno. Okay. Kati omuntu ono w'omunda omutuukirivu w'agenda ekisa kya Katonda ne Mwoyo Mutukuvu ku nsi kiveeko. We kivaako abadde beekwese olumu mu linnya lye nga bakola ebintu mu linnya lye oba n'ebintu ebikanga bitalowoozaako n'obuvuyo obungi olw'okuba ekisa kya Katonda ne Mwoyo Mutukuvu weekiri tetubiraba we bigenda tugenda tandika obbiraba. Sitaani agenda kuvaayo mu lujjudde ayingire mu makanisa omusumba gwe badde balaba ayimirire agaye bannange ono bulijjo yampa amaanyi n'ettutumu kuba bangi kati batunuulidde omuntu n'olaba olinga musumba alinga Katonda we mu kiseera ekyo bagenda kukaaba amaziga kuba musumba ajja kunyira abagaye banne ono bulijjo yampa amaanyi abantu kugamba beewuunye ate Katonda ateke mu mitima gyabwe nti baabagamba era baalina omukisa ogukyusa ogusalawo obulala era abalage n'ennyiriri yabagamba tambula olw'okukkiriza ne batambudde lwakulaba kino kigenda kubeera mu nsi yonna naye nga Kristo agenda kubeera ku nsi kuno olwo lwe kigenda okutuukirira ekyayogerwa nti ab'oluvannyuma bagenda kusinga abaasooka ab'oluvannyuma bagenda kukola ebyamagero ne Bayisaayo be bataakola ba Jeremiya bigenda kusinga ne Yesu Kristo bye yakola naye nga agenda kuba ye yaaliwo mu bo wabula bo abanaabawo bagenda kugabana ku kitiibwa kye kubanga abantu bajja kuba balaba ggwe ne feesi yo naye ng'ebyamagero by'okola bya Kristo awo Kristo wagenda okugabanirako ekitiibwa kye n'abo abaweerezaabo. Kitegeeza ne Kristo ono agenda kutuula mu kifo ewabadde Mwoyo Mutukuvu mu mutima gwe. Kristo already ali munda mu ffe we tumukkiriza. Yes. Wabula ekyenjawulo agenda kukula paka ku kipimo n'ekigera kye mu bujjuvu bwe akole ku nsi ng'ali mu bujjuvu bwe. Kyova olaba yatugamba
olunyiri lwe tusomye mu Befeso 4 okuva ku 11 yatuweereza obuweereza buno bwonna obutaano nga bwonna omulimu guli gumu gwokka kuzimba mubiri gwa Kristo paka bwe banaatuuka ku bujjuvu bwa Kristo. Kyova olaba Mukama ye atugamba mubeere n'enjigiriza ya Kristo. Kati enjigiriza ya Kristo esomesa Kristo ku ntandikwa paka ku nkomerero yeeyogera ku Kristo yekka engeri gy'akulamu ffe buli kimu kubanga Kristo ge mazima era lyekkubo ly'ekitangaala. Kati bwe tusomako mu baluwa ya Yokaana olunyiriri olusooka muno baluwa ya Yokaana osome olw'omwenda chapter 1 verse 9 2 John Mukama ayogera ku the doctrine of Christ enjigiriza ya Kristo era n'agamba nti oyo yenna akuze mu mwoyo nga talina njigiriza ya Kristo talina mwana era talina kitaffe. Kitegeeza olina okuba nga enjigiriza ya Kristo ogitegedde kubanga eyo yegenda otugatta ffenna mu nsi yonna abaweereza ba Mukama ng'ono kyaweereza n'oli kyayogera ng'ab'omu ggulu bonna kye bamanyi kye kimu. Kyovula Mukama atulaga nti ng'aka kaseera tekanatuuka. Bwe tusoma mu Befeso 4 ne tusoma olunyiriri olw'13 watugamba wagenda kubeerawo unity in faith. Ffenna tugenda kwegatta tubeere muntu omu nga kyenjogera kyoyogera n'omusumba w'egundi n'ow'e China n'ow'e India ffenna nga tulina okumanya kumu olwo ffenna tubeere mu ekyo nga tewali kweyawulayawula kubanga tujja kuba tulina enjigiriza emu. So after rapture wajja ba tewakyali kwebuzaabuza. Ate n'ekirala kyoli rapture nga tenatuuka Mukama agenda kuleeta enjigiriza kubanga rapture eyo etuyingiza mu wedding supper of the Lamb etuyingiza mu mbaga y'omwana gw'endiga. Kati kyekyamagero Yesu Kristo kye yakola ne bagamba nti yakola wayini ku mbaga yali atuwa bunnabbi nti waliwo embaga ejja okubaawo naye ku mbaga eyo agenda ku wayini etegeeza njigiriza. Watulaga nti ng'embaga tennabaawo agenda kuleeta enjigiriza naye enjigiriza eyo nga bw'olaba ku mbaga buli eyanywako kw'oyo wayini gwe baakola yagamba nga ono wayini nga mulungi nnyo asinze yenna ate gwe basembezaayo lwaki si gwe baasooka okutuwa. Nga Mukama atulaga waliwo enjigiriza gy'agenda okuleeta ku mbaga y'omwana gw'endiga ng'etuuse naye ng'enjigiriza eyo buli aligiwulirako aligamba eno enjigiriza nga yanjawulo lwaki tebaasooka ne batuyigiriza bino nga tebannatugamba biri. Njagala kukubuulira eno enjigiriza gye twogera eri kitundu kweyo enjigiriza eteekateeka abantu ku rapture ne revival nga buli agiwulira ng'alina ennyonta munda mu ye aba mumativu era omwoyo amugamba nti eno enjigiriza ya bwakatonda era awulira nga nnungi nnyo munda mu ye emmeeme ye nga yeebuuza lwaki saasooka n'empulira bino ye lwaki bye bisembyeyo kubanga eno enjigiriza Mukama agireese nga wakutte ekidde nga mu bbanga ekizikiza kikutte ng'ekitangaala kya Mukama kigenda kikendeera ku nsi. Ekitangaala kye kigambo kya Katonda kibuulirwa naye ekitangaala ekirimu kigenda kikendeera. Kati awo Yesu Kristo waleetera amazima. Okay. Kati ebibuuzo bibiri. Rapture weemala okubaawo abatuukirivu batwaliddwa Yesu azze waali ku nsi. What happens? Revival etandika. Yes, revival. Waliwo second chance? That is my first question. Kubano abasigadde. Yes. Can they, waliwo second chance okukyuka? Ekyo kimu. Ekyokubiri. What is the difference between rapture and judgment day? Because abamu babigatta nange mbadde mbigatta. Ekyokusatu naye kati nyinza obikubuuza baliyo ne baŋŋamba omusajja mbuze nga kimu lwaki obigatta tutandike kimu oyinza okubyerabira. Waliwo chance ey'okukyuka wadde abali atuukirivu batwaliddwa rapture Yesu ali ku nsi kuno waliwo okukyuka oba tewakyali second chance? Anti kakati rapture eyo bw'enaabeerawo obuweereza busigala bugenda mu maaso kubanga eyo rapture egenda tuyingiza ekyo ekinaabeerawo egenda tuyingiza mu revival ensi yonna gy'erinze. Kati eyo revival Isaaya yagirengera
bw'ona asoma mu Isaaya 18 chapter 18 ojja kulaba Isaaya alina we yayogerera Mukama yamulaga ekitiibwa kya Mukama ekifo we kyali nga kya kugamba kya njawulo. Ne Isaaya we yatuulira awantu awo ye n'agamba nti nnengera ekifo ekyawuddwa emigga divided by rivers. Era yali ng'akiraba kumpi n'omugga yali akiraba. Njagala kukubulira nti ekifo ekyo Isaaya kye yalengera nga kirimu entiisa ya Mukama nga kyawuddwa emigga. Njagala kukubulira yakiraba nga kiva ku mugga, omugga ogwo yali Nile. Era ekyo ekifo njagala kukubulira ekyo ekifo Uganda. Era revival tegenda kuva wala nnyo wabula muno mu Africa ate muno mu East Africa ate mu Uganda. Revival eri mu Uganda mwe bagenda ensi mwe zigenda okusooka okuwulira ekyenjawulo kitandikira wano Uganda ekirambulula mu butuufu bwakyo wano yujji gye bajja okusooka okukiwulira nga kirambulula mu butuufu bwakyo nga bwe kigenda okubaawo. Ogambye omugga ogwo gwali Nile. River Nile. Abantu bajja kuba already baakiwulira dda naye lwe balikiwulira mu bulambo butuufu bwakyo mu butuufu ne kituula mu mitima gyabwe bajja kuwulira nga kiva mu eno. Okay, so second chance ebawo eri. Wabula ekyo kigenda tuyingiza mu revival. Kati revival eyo ejja kuba nti Yesu Kristo mu bujjuvu bwe agenda kuba akola ebyamagero n'okusinga bye yakola ng'akolera mu baweereza be abanaabawo nga ye yajjudde mu bo. Nga takyali muntu oyo gwe tubadde tumanyi wabula nga Kristo yali mu kutambula ku nsi mu muntu oyo ye akola emirimu gye. Olwo kituukirire kiri kye tusaba nti obwakabaka bwo bujje byoyagala bikolebwe ku nsi bikolebwa mu olwo ye kennyini atandika okukola emirimu gye ku nsi nga bw'ayagala gikolebwe kubanga bangi ab'ensi bo baava ku njigiriza ye gy'ayagala ne badda ku yaabwe. Kati ye ayagala gye akole emirimu gye wano ku nsi asobole okununula emmeeme z'abangi. Kati ekyo kinaabaawo n'ebyamagero ebyo gye revival ensi gy'erindiridde ey'amaanyi wabula gye batamanyi egenda kuvaawa wabula message eno ekulaga egenda kujja etya. Kati nga revival eyo egenda kubeera kuggwa omuntu omu anaaba Katonda gw'anaabakosa bwe okwetooloola eggulu ligenda kuba liggule ku mutwe gwo ne wansi w'ebigere byo ettaka lyonna lijja kuba liggule nga buli oyita olaba paka waggulu ne wansi olaba paka wansi. Beebo mukaba bagenda okukosa bakola ebyamagero ebisinga n'ebyo Yesu bye yakola. Kati abo banaaba bikola yeeyo revival ensi gy'erindiridde wabula omwoyo mutukuvu agenda kuba taliiko ku nsi nga yagenda. Kristo ajja kuba yali mu bo yakola emirimu gye. Kati omwoyo mutukuvu yakujjukiza ebyawandiikibwa naki naye wabula ekinaaba okuseera ekyo chance weebererawo igwe omuntu by'oba wasoma abanaaba kyaliwo nga tebatwaliddwa ebyo by'aba yasoma oba bye yawulirako ebiri munda mu mmeeme ye byebyo byajja okukozesa okumanya Katonda kuba omwoyo mutukuvu ajja kuba taliwo abajja kuba tasobola kusanga mu bulizi ku kkubo. Ate ne olw'okuba omwoyo mutukuvu ajja kuba avuddewo sitaani ajja kuba akola ebintu kyere. Kati ojja kulaba ne Bayibuli zonna bawere buli kimu kuba omwoyo mutukuvu aziiza ebyo ajja kuba agenze n'ekisa kya Mukama. Kati sitaani ajja kuvaayo abakulembeze bakole ebitasuubirwa. Sitaani kye bayita ajja batambuza bigere ajja kubeera ku nsi mu bujjuvu naye ne Kristo ajja kuba waali kubanga Kristo ajja kuba akuze mu babe paka ku kipimo kye naye ne sitaani naye ajja kuba akuze mu bamuweereza paka ku kipimo n'obujjuvu bwa sitaani. Sijja babbato ekyo kye kijja tuyingiza mu lutalo bangi lwe baasomako waliwo olutalo bangi lwe basomako tebawulira nti tewalibeerawo olutalo wakati wa abakatonda. Waliwo olutalo lwe basomako baluyita Armageddon weerutyo naye eyo kyekijja twashalinga into that naye nga events zino already Katonda yazimanya nti ziribaawo yategerako muziribaawo. Era w'olaba olutalo oluli mu kubikkulirwa 12 okuva ku lunya olusooka awo omukyala we yayambazibwa enjuba a woman clothed with the sun. Olaba olwamala waliwo olutalo olwaddakaawo ogusota gu dragon nga gwagala okujja okuggoona omukazi n'ekyo kyazadde. Kati ekyo kyazadde be baana ba Katonda abagenda okuva mu kkanisa ng'emaze okubeera nga talina bbala wadde olufuniro. Kati waliwo olutalo olujja okubeerawo. Kati mu kubikkulira 12 boogera ebinaabawo mu mwoyo.
ne abensi bo ate bagenda kulaba ebyomubiri nebino mbibuulira oyo ajja okubeera kitundu ku bo yajja kuba entegeera ye endala yajja kuba alaba bya mwoyo era tajja kwewuunya nti ate ebyamagero wabula ajja kuba amanyi nti Kristo mu bujjuvu bwe yaliwo yabikola naye abensi bo bajja kutunuulira abantu bagambe wamma yeno revival twagiwulirangako naye nga bagenda kukola ebyamagero ebisinga ne Yesu Kristo bye yakola abensi bajja kitegeera bigenda kuba byamagero nga Katonda yekka nga era yabisobola kuba bigenda kukyusa amagezi g'ensi bigenda kukyusa ebyafaayo by'ensi bigenda kusukkuluma okutegeera kw'ensi okuva lwe yavaawo manyi okuva ensi bwe yabeerawo so kati rapture erimu ebyama bingi ebikusike nga bwe nayogedde buli omu agenda kutegeera nga ekitangaala ekiri mu ye bwe kimulisa ekitangaala ekiri mu gwe kiba kingi ogenda kulaba bingi ogenda kumanya bingi bwe kiba kitono era ojja kulaba okusinziira ku bipimo bw'ekitangaala ekiri mu ggwe kubanga ekitangaala ekiri mu ggwe obunene bwakyo ekipimo kyakyo kyekipimo ky'obwakatonda obuli mu ggwe kubanga ebiseera bingi tubeera nga tulina okukkiriza era nga tulina n'okwagalana n'abooluganda naye twetaaga n'ekitangaala kya Mukama okumulisa amaaso g'okutegeera kwaffe galabe bwe tusomako mu Befeso Ephesians chapter 1 n'otandikira ku verse 15 Pawulo yagenda mu Befeso n'alaba nga balina okwagalana mu booluganda n'alaba nga balina okukkiriza faith n'abagamba naye okwagala kwe mulina baakuŋŋamba n'okukkiriza naye sijja kulekeraawo kubasabira kubateeka mu ssaala kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo abikule amaaso g'okutegeera gwammwe gamulisibwe musobole okulaba ebyo ebikwekeddwa eby'obugagga kubanga lwaki abiyita bya bugagga n'eggulu ly'olaba bino ebintu bye tugabana ebyakatonda eby'omuntu mu ggulu babiyita bya bugagga kubanga ku bo bya muwendo kubanga bijjayo ekyo ekyakwekebwa ebyo babiyita bya bugagga bya muwendo kyokola Mukama agamba by'abaana ba Katonda lwaki obigabira oli agenda obbirinyirira atamanyi muwendo gwabyo yensonga lwaki ekigambo kino si kya buli omu kyabo abalina ennyonta abalina okukitegeera kale nange kankiddemu nkwegayiridde bw'oba tobitegeera ebintu bye tuli mu kwogerako ng'olaba bikubuzaabuza olaba tulimba olaba tukola ki wala yatikawo comment n'agamba oyo anoonya publicity anoonya abantu anoonya umufollowing and all that bambi bireke toweekaka time erituuka ng'osobola obitegeera video zijja kubeerayo ojja kuziraba tetukola lutalo Samikege manya gaye Kalyango Joel gwe ndi naye tuli mu episode ya tukyatambuza episode zino ez'ebyama ebyama bya Katonda twazituuma bityo lwaki twazituuma tutyo lwa nsonga waliwo yaŋŋambye nti ekigambo kya Katonda kigamba toyongerako ekigambo kya Katonda tokyongerako ate tokikola ki tekitoolebwako ate Joel byayogera ayongerako kubanga tebiri walala wonna I think nja kuddamu kimu ŋŋambe nti lwaki twabiyita ebyama lwa nsonga tebiri wonna wantu wonna byakwekebwa ate ne Bayibuli egamba senga buli kimu kyawandiikibwa ebitabo ebisigadde byonna mu nsi tebyandifunye kifo we bigenda kitegeeza ebyaliwo byali bingi kale tukyalina challenge eya kamera kyova olaba video zirwawo olumu okujja nina oteekangayo video buli ku makya n'olweggulo ate neesanga nga olumu wenkoze nteekayo video emu neesanga nga lwenkoze nteekayo video emu olumu siteekayo lwa nsonga kamera gitwali tukozesa yafunira ddala obuzibu wano we tuli tetulina kamera so tuyiiya buyiiya here and there ne twekwatakwata netulaba nga tufunayo wano nawali so tetutaddeyo video please bear with us yes ekya WhatsApp group waliwo abagaa tugule WhatsApp group ya Unique Media nali nkirowoozezzaako naye tukyakiteesaako okulaba enaddukanyizibwa ng'etya amateeka gabe gatya kuba n'ekintu ky'oguddewo nga tekiriiko mateeka gatugayidinga kiba kijja tufuukira obuzibu so ndi mukikolako yenna
yandyagadde tusupportinga ku kamera, because kamera right now kyekisinga obukulu, nti bwetuba tetugirina there is no way you can get information here. So kamera osobola otunoonyaako kwezi enamba zolaba ku screen eziriko for advert. For now tusobola okukozesa ezo eziriko for advert n'otunoonyaako okulaba ng'ate oba oli awo tuyambibwa. Nkiddamu sikaka muntu yenna kutuyamba. Manyi muyinza okuddeeyo nti ate Sami yasabye ssente, ate Sami yasabye obuyambi bayaaye. Siina gwe nkaka. Oba tokiwulira kireke, tujja sigala nga tumuvinga on bwe tubadde tukikola. Kale JS Medical Hubs bo bakugamba bajjanjaba abantu bakujjanjaba bakozesa nakyo hubs zokka. Omusajja oyo twatambula naye omwaka oguwedde ne ku luno tutambula naye atuyambako wano na wali. Era bamu kuba tukwasizaako olaba gambye Sami kasente kaako kamera genda ogireete. So munoonyeeko alina nsana okubakweza ennamba ajja kuba akujjanjaba bulungi nnyo. Byonna byagala okumanya ku bulamu bwo munoonyeeko. Oba olinamu ka pressure katawaanya abasajja abakuzeekuzeemu sukaali, munoonyeeko ajja kuba akujjanjaba n'eddagala eryaffe eryawana. Ajjanjaba ne tusaba Katonda akuwonye. JS Medical Hubs banoonyeeko wansi awo kweza ennamba. Na events batimba. Tukimanyi January naye tekigaana, waliwo abamu abalinayo emikolo muyite yakutimbire. Waliwo abamuwadde emikolo December eno, nja kubeebaza. Yanoonyaako n'aŋŋamba ajja kubeebaza mwenna ababadde nga muyise ku yaŋŋamba bavudde ku channel eno mwebale, kubanga buli wennanga oli n'abaako kyafuna feedback kiba naffe kitukolera. Kale munoonye okweza ennamba ajja kukozesa budget yeeyo gwe gy'olina ey'abatimbi, bye mujja ozannyiramu okulanga omukolo mugujjayo bulungi gubeere ng'ate gulabika bulungi nnyo. Nebaza buli omu oyo asharinga n'akomentinga n'alayikinga, mwenna mbaagala nnyo. Leero nyinza obutatula nnyo mannya naye mukimanye mwenna mbaagala nnyo because we mutaba naffe ffennyini ate tuba tukwatiza wamu. So tulinga lujegere nti twekutte tuti mweyo wemukola ogwammwe ne musharinga message naffe tukola eno gwaffe okulaba nga ate providinga message eno mwe ne mugisharinga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abagira ku TikTok ne musala video buno ne butambula ne bukola ki, abambi tubeebaliza ddala. Tusaba Katonda nti atongere ku bugabirizi, tubeeko ebisinga bye tukola bingi bye tulina mu bwongo bye twagala okukola okulaba nti ekitiibwa kya Katonda kirabisibwa. Naye era tusaba kuba yagaba byonna ajja kuba atatutuusa ku makulu ago. Kakati what is the difference between Judgment Day and Rapture? Kakati Judgment Day eringa ng'era wolaba judgment oba nga wolaba ekkooti z'ensi, kubanga ebya wano ku nsi tewali kye batonda wabula bakoppa bukoppi, era amagezi gava eri. Nga bwola nti wano ku nsi wabeerawo mu kkooti mubamu omulamuzi, ne wabeerawo gwe bawaabira, ne wabeerawo ne witness omujulizi. Kane Judgment Day nayo bwetuuka, bwebanga etuuse, kubajjukira waliyo ekifo kye balina okutwala, waliwo ekifo ekyokubonerezebwamu lake of fire. Essaawa zino teri kiri mu lake of fire nkalu, wabula Judgment Day weggwa ebinaaba bisaliddwawo olwo lwe bagenda okutwala Sitaani ne bamalayika be mu judgment mu lake of fire. Kati waliyo omuliro gwa hell naye ate waliyo lake of fire. Kati eyo bajja kutwalayo after the judgment. Kati judgment nayo nga bwolaba nti wabaawo azze alopa omusango, ne wabaawo asala omusango, ne wabaawo n'omujulizi witness. Kati ne judgment nayo bwetyo bweri. Kati judgment kitaffe the father yaleeta omusango. Era wano abantu bawulize bulungi lwaki tubagamba okwagala, lwaki Kristo yagamba okwagala. Ku Judgment Day aleeta kwegamba awaaba ye kitaffe era kwe kwagala.
yawaaba omusango yaleese omusango yawaaba omusango kwegamba yawaaba ani agusala kyekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda yasala omusango ye judge, kyekigambo kya Katonda ye mwana wa Katonda. Ate nga awali abajulizi we batuula waliwo Yokaana omubatiza, ye mujulizi omukulu era y'ensonga lwaki yasinga obukulu mu abo bonna abazaalibwa omubiri, abazaalibwa omukyala ne babeerako mu lubuto. Yokaana omubatiza yasinga. Oh, so judgment day, that means judgment day yo eribaawo after rapture. Judgment day yo ejja kubaawo. Ne rapture yejja okusooka. Judgment day yo lweribaawo wajja kuba okusala emisango ebitabo bikule ebya buli omu. Ku judgment day kuliba kusala musango kwa buli kintu kyonna, buli omu buli kintu. Era kwolwo ku judgment day kinaabaawo eyo emmeeme enaatuuka bweti maaso ng'era bw'ali kitaffe kwe kwagala yawaaba. Ekigambo kya Katonda yasala omusango. Eno ku bajulizi wabeerawo Yokaana omubatiza, kubanga Yokaana omubatiza gwe tutandikirako okulwana olutawo lw'omwoyo. Emabega wonna wabangayo entalo naye nga si za mwoyo. Olaba Dawudi yalwana ne Goliyaasi, Samusooni n'alwana, Sawulo yagendanga mu ntalo, Gideoni. Ezo entalo zaali nga za mubiri nga si za mwoyo. Naye kati wano bajja ne bakwata Mukama waffe Yesu Kristo, omuyigiriza omu n'ajjayo ekiso n'asalako oli okutu. Mukama waffe Yesu Kristo yawanika wati omukono, naye ako kaali kabonero ng'alinganga agamba sizi fire, entalo zonna azimirizza ez'omubiri zonna.